A shadow falls upon the hills. The rivers weep where silence spills. The problem of Uganda is being caused by bad leadership. Bad leadership can cause so many problems, even when there are no problems. Bad leadership can create those problems. Heart breaks underground. The lack of peace has been caused by the governments themselves. More by the governments than by the population. Of course, there are also bad elements in the population. But the biggest responsibility for the absence of peace has been the governments themselves, rather than the population. The moon so cold and white. What a son does cannot be blamed on the father or on the son, because that fellow does whatever he does as an individual, not as a member of his family, not as a member of his tribe, not as a member of his religion. He does whatever he does, right or wrong, because of himself as a person. Because many of you are parents, you cannot even control, sometimes you cannot even control your 12-year-old children. They go and do what they want, contrary to your wishes. You will then be blamed for the actions of your son, Yoweri Museveni, who is 40 years old. That type of politics is very dangerous. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Clear for the voiceless souls, forgotten in the crowd. Kankaka Peter, you make the world so proud. Ebigambo bye muwulidde ebyo mbisimbuliza mu mwaka gwa 1986 eyaliko president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ye yabyogera. Mumpulidde bulungi. Eyaliko president wa Uganda mu 1986 Yoweri Kaguta Museveni yabyogerera eyo mu mambuka ga Uganda giyite North. Kakati nsaasira abaana b'abakungu e Uganda abeetuddeko ng'enkyukakyuka ejja. Muli eyo, muli amasappe, mugamba kasita kitange minister, kasita taata wange DPC, kasita kitange IGP, kasita kitange akola mu ministry eya justice. Enkyukakyuka ejja, mulinga abatalaba, temunnaggula maaso gammwe, mwetuddeko. Abantu abagwa mu myaka gyange, kati nze ngenda kukozesa ekyokulabirako kyange, nga nze omu ku baana nga bazadde baabwe ba kibiina kye NRM. Nze sitaani mwegaana, n'ebikolwa bye mbyegaana, n'amasanamu ettone ekkulu ng'egaana. Era enkyukakyuka bw'ejja mundabiranga ddala. Vidiyo eno sigikoledde bukolezi batabani b'abakungu abali mu Uganda mwenna. Naawe alinanga kojjaawo bajjajjaawo baani takola mu gavumenti, naawe ejja kukuyamba. Nsaba mugiwulirize ng'ebigambo ebyo ebyali ebya president yaliko president wa Uganda mu 1986. Tombuuza kati yalagawa. Tujja kukyeddamu mu programu eno. Mbalamusizaako mwenna bannayuganda, yenze Emmanuel Kanka Kapita, oli ku Media Choice Telefina, mwebale kutuwagira n'okutuwanga amatu gammwe ku nsonga ez'enjawulo. Kanzanyeyo akatambi akalala kamu, era nga nako nkakwotinga mu mwaka gwa 1986 ng'omuntu y'omu gwe mbagambye ye yakakola. Kankazannye enkomewo. In a situation where the government is fully committed to the rule of law, the state has no interest in persecuting innocent individuals. In a situation where the government is fully committed to the rule of law, the state has no interest in persecuting innocent individuals. The presidential candidate. He was dragged out, bundled into a police van, and driven off. Okay. Mujebaleko batabani baba gangster, ba mafia, ba warlords, ne bawala b'abasajja ababbye eggwanga
nga muli mu myaka ng'ejanga 335 kitegeeza we mwagenda okuzaalibwa gavumenti ne bakitammwe baali mu buyinza we mukulidde mubadde mu myaka egitategeera nga bakitammwe banyagulula eggwanga bakozesa bubi obuyinza eyaliko president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bw'omuwuliriza he was a very good president newankubadde ng'ali eyo towagira Museveni olwaleero kkiriza oba towagira si kuwagira Museveni ng'omuntu towagira bukulembeze n'enfuga eri mu Uganda olwaleero kkiriza ngenda kuzanyira obutambi wa president Museveni bungi era mbukozese ng'ekyokulabirako okusomesa abatabani baabano bembagambye saako nammwe kennyini mutegeere era mwawule ki ekibeera emabega wa power kyamazima programu eno nkulu gisheyaringa n'omuntu omulala ebeere ekyokuyiga naye nga sinaba saba okutegeezaako bannayuganda mwenna ti ndi musajja mwekakafu nti bw'oba olina ekikuluma omukyala ayitibwa Senga Mukooki ajja kukuyamba Senga Mukooki lyerinnya erikozesebwa naye bano bakyala bangi nnyo buli omu alina obukugu obujjanjabya enzijanjabe yaffe ey'ekinnansi era nga bagaba ddagala lye bayita traditional herbal medicine bw'oba olina ekikuluma bakubire ku 750 260 ekyomubiri n'ekyomwoyo kakati bingi nnyo be bakola naye byensinga okuwaako recommendation abasajja amaanyi ga kisajja tagalina tebakuwaamu buwi bakujjanjabira ddala abaana abagwa ensimbu abakazi abeetaaga okutereeza amaka abawala abo abalemedde ku nzija n'ebirala emisango saako n'appointment ezigaanye n'okunyweza akasente ensembyayo eky'abantu abalemedde ku myenge nga mu butuufu owulira oyagala omuntu aguveeko abakyala abo bakimala bali ku 750 260 nsaba okutegeeza abantu mwenna abali ku vidiyo eno nti nze nga kankaka nga bwe mbagambye wali mu ntandikwa nti sitaani mwegaana manyi bulungi nga nkootinga ebigambo by'abakulembeze abali mu myaka mwe nazaalibwa nti nabo kennyini conscience yaabwe yabagambanga an ideal president oba an ideal leadership erina kubeera etya wansi wa president Museveni ye kennyini bwe yali yakatuula mu ntebe actually bwe yali akyali musajja munaku nga tannagaggawala kutuuka ku bugagga bw'aliko saawa eno yali awuliriza sente eno mugiraba edduka ekyusa abantu obuyinza buno bukutunuuliza abantu nga bootalabangako kakati kambabuulire kyeraga lwatu ng'era kino kyamazima era kati kankibuulire abantu mwenna nga bakitammwe ne bannyammwe balimu NRM banyagulula eggwanga ke kaseera gw'omwana w'emyaka 218 3 mpaka 4 gye bafugidde okuvaayo kyere ne weegaana enkola zaabwe kuba tobadde paati ya bubbi ne weegaana ebintu bye tuba tobadde paati nomata kuba ennaku zino enkyukakyuka bannayuganda gye beetaaga tefaayo ku ggwanga si amawanga era omuntu akugamba nti busosoze omuntu akugamba nti no yingizaawo ebyobusosoze simanya mawanga oyo aba akulimba omuntu akugamba nti kwate mundu ogenda otabangula eggwanga lyo oyo yaba ayagala kutta omuntu akugamba nti yingizaawo eby'amadiini oyo naye aba ayagala kuleeta ntalo za ddiini enkyukakyuka bannayuganda gye tulonginga teriimu bintu nga nkola ya Museveni gye baakola naye ate njagala tubakozesa olunaku olwaleero okubatunuulira anaidiru countrybo gye baali beetaaga be baamala ne bakwata power ne money nga bamaze okutubba n'okutunyagulula saawa eno bye batasobola na kutuddiza naye bakwata saawa eno balinnya ku lubuto tebakyasobola bisesemu saawa eno muwulire ebigambo bye ngenda okubazannyira ebyenjawulo nakoze collection yange okuva mu basajja bano nga bakakwata power mubiwulirize ebigambo bye baali boogera mukitegeere nti ekyaddala mbabuulire mazima bwe muteerwaneko na kujjayo nkola ez'amagezi agatali gaakulwanagana na kuyiwa musaayi buli munnayuganda ne yeegattako collective responsibility tugenda kufiira mu buwambi ogenda kubeera wa myaka nga nze gye nnina 35 otuuka oweza emyaka 8 nga eggwanga lyo terina we lituuse nti abalifuga abakwata pa abalina we bakutuusizza nga nawe tolina kyotuusa ate nga tolina kyokozeewo okadduwe ng'osinika amannyo n'omulambo gwo guswale ng'ate walina pawa ng'okyali mu nvubuka emyaka gye tulimu okubaako kyokyusa kyekindeesezza topiki y'abatabani saako ne bawala b'abasajja b'NRM bategeezaako basajja bakulu
abakuliddemu buyinza n'okulagira n'ebiragiro n'obutakwatwako nti President Museveni kyali mu kamwake kennyini nga Bayibuli bw'ebisoma mu Yobu 15:16 gye nabulira Jeno Katumba luli nti kabadde kamwako nga ye mujulizi akamwaka abwe kennyini kabawako obujulizi nti bo kennyini bebonoonye gavumenti. Ekisooka nkubiriza abantu bwenna nga bakitamwe ne banyammwe babaddemu NRM ekine kanka kanze nkibagamba kuba nange famire mwenva naye nze ebikolwa bya sitaani omutono omukulu mbyegaana nze sirina kintu kyonna kya muntu kyonna kye nali nkutteko nedda bana nyabo bwe mukwatanga power mumuwangayo akafu oba kabakadde oba kaani tetulina kyetubbye ebigambo byembazanyidde ebyo byava mu kamwa kaabwe. Kati nno kambabuulire teri muntu akwata power nga Museveni bwe yali akiraba n'atabonereza babadde batali babbi. Kakati gwowe NRM nga tolina kyobbye nga kitaawo yabbye oba kojjaawo yabbye bw'otavaayo kusettinga record straight as Museveni said tewasobola kuvaayo kubeerawo justice. Kankubuulire kamba playingire ka audio kano Museveni akugamba nti olw'okubanga oli mu byabufuzi Museveni eyaliko president nti olw'okuba nti nno obadde owagira gavumenti naye ng'oli criminal tekikugisaako musango era osaana kukola ki kuvunaanwa. Bwe yali akyali president yali akimanyi nti omuntu akola ebikolobero ne yeesiba ku gavumenti the same things bye tulaba kati Muhoozi project n'olaba abayaaye ababbi kabisa be bakwata ne biliyoni za sente mu nnyumba ne beeteeka ku power. Kakati nga balinze onaagwe mu power balyoke balowooze nti kwegamba agudde mu power anaabasonyiwa ebibi bye bakoze. Kamba playing recording ya Museveni. What did the president of Uganda by then 1986 think about politicians who steal from the country? Kati mwe mulowooza kazoke mbazanyira akatambi akondooke mbabuuze kye muyinza okulowooza. Will it be that the criminals who supported me politically will be punished and those who opposed me politically will be forgiven? That would be the only logic. So, and I told Mr. Ogwal that if you are really interested in re-establishing peace here, there cannot be any criminal excused on political grounds. All criminals must be punished. That is the only way we can establish peace for the future. That's what people are doing in Argentina. I think you hear the situation in Argentina. They are going backwards and getting hold of all those chaps. Former presidents, former this, they get hold of him. If we do not punish the criminals of the past, I can tell you it will be difficult to guarantee security in the future. It is not easy to guarantee security for the future without punishing the past criminals. At least, even if you don't punish all of them, you can excuse some of them depending on the degree of responsibility of crime. But to say that all of them should be excused unconditionally is very unwise. It will endanger the future of our country. Mubiwulidde kati batabani ne bawala b'abasajja abali mu power saawa eno mumbuulire gavumenti empya egenda okujja egenda balekawa omuntu bw'akwata power ne bw'oba obadde omuwagira ng'oli mumenyi w'amateeka kikyakola Museveni akikubuulidde. That was a master class of a president. Ngenda kukozesa bigambo byo byennyini tusome ne mu master lectures zennyini tusome ekyo kimu. Kambabuulire newankubadde kati nga bakitammwe banyammwe bakojja bammwe bali mu power. Museveni owa 1987 yakugamba nti future tesobola kuba ntangaavu nga to prosecutinze ba criminals babadde mu past regime. You lose trust. Abanyigiriziddwa baba tebalabawo kipya era yagalagaana lwakubamba zanyiddeko Katone yawana example
mu Argentina lwakuba yali agiyita Argentina bwatu bwe yali agiyita mu Argentina gye yali ayogera ebiseera ebyo yagamba nti example eriyo tosobola kutereeza power nga tokutte ku bantu babadde banyaga bintu by'abantu kakati mwe mwetuuleko enkyukakyuka ejja batabani bantu b'NRM bamala okugwa mu power totandika okuwoza nze saabi nedda come out now obeere bold obeere mugumu ogambe nti nze nnyina emyaka bwegiti bannange ebirivunaanwa ku kika kyange sinze mbikoze nga Museveni bwe yasinzira eggulu n'akugamba nti ebikola by'omwana tebivunaanibwa kwani ku kitaawe ye bwe yagenda n'ayeekera temugenda kutta kitaawe olw'okuba ye Museveni muyeekera obeera bakiyita bankrupt political bankruptcy even right now politicians bakitammwe banyammwe ekintu kye bagezaako okusiga obukyayi mu bantu kwe kugamba mbunkutte gundi nga yessebuufu ndi mumuyigiriza ki Runyankole gwopape ogambe nti ebyo bikolwa abanyankole akuteerewo okutta abantu ogamba abanyankole bwe batyo eyo mentality mugijje mmetwe ne once a president of Uganda ne yali president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yali akimanyi nti ekyo tekikola ebikolwa by'omuntu ne bwaba mwana nga yazaalibwa akiwogera butereevu mu katambi nti olaba bulemererwa controllinga mwana wa myaka 12 kitegeeza ebikolwa byoyo akoze government ng'enkyukakyuka ejja mwe batabani ne bawala b'abantu abali mu power mbabuulira vaayo ne bwokozesa ka Facebook page ko ne bonansaba interview nja kujjanji kuwe weegaana ebikolwa bya government eriko kubanga ebyo bijja kuvunaanwa ku kitaawo tobadde part and parcel emmere gye walyanga ng'okyali muto oba kitaawe yagibbanga ku bantu ba bulijjo eyo tekuvunaanwa kubanga wali totegeera yakuzaala ate tewamuwandiikirako application nti sebo taata nsaba onzaale nga sinnazaalibwa nedda bw'aba yakuzaala n'akuteeka ku nsi n'akuwa obwongo kati olowooza it is your duty to join change loving Ugandans to join a situation where you don't count actually mu nsi ezitegeerekeka omuli abantu ababugumyeko nga musomye newankubadde musomedde ku ssente enzibe this would be the time nga abaana baba abali mu power bennyini the sons and daughters of the NRM mafias the NRM gangsters would be behind changing government now singa mubadde mulina abantu abasobola okulowooza ng'engalabi yange bwempeereza sons and daughters of people in NRM mwe mumanyi bakitammwe babye biki mwe mumanyi bye babiterese babibyewa mwe mumanyi bwe baadde babikumpanya you would better join the population now that is seeking change to make sure that you secure a safer place in the future. You have done nothing. All the things have been done by your fathers and your mothers and your uncles and what. It is now the right time. Munange mbakoola temugamba saabayita enkyukakyuka ejja mulaba ebintu bigenda kukyukamu mukola ki mulaba akatambi kano kabeere kakulu ate kasigale ku record nabagamba simanya kitange yali akola wa nabbaki byegaane simanya kitange yali akola ki nkimanyi mu kika gy'obeera wali obiwuliddeko oba mubalaba ng'omuntu okimanyi omulimo gwakola ayinza n'okuba tagukugambye but once a president of Uganda Museveni once said that ne bwaba mwana wo so enjogera gyeyogera ng'alifaalinga ku mwana gye muba mukozesa ssaawa eno mugirifaalinge ku bazadde osobola okuba ne muzaddewo nga tomukontrolinga nga byakola abikola ku lulwe olw'okuba yakuzaala ebyo bibye in the new Uganda mu future ya Uganda mwotabye kintu president omupya bw'anaakwata power ayina okumakinga sure nga Museveni bw'ayogedde actually president Museveni goes ahead ng'agamba nti okubba akalulu si kye kyamutwala mu nsiko nedda ngenda kibazannyira no president Museveni says it clearly nti okubba akalulu si kye kyamutwala mu nsiko ekyamutwala mu nsiko ze gavumenti ezattanga abantu ekyamutwalanga mu nsiko ekigambo akozesezza kya luzungu governments people in government degrading people okumalamu abantu ekitiibwa mujjukire yakubye omuntu ekifaananyi ng'ali bwereere bapropagandist ne batandika
ani nawulidde Mukasambidde ng'ayogera nembulo nabadde ndi mu kulya muceere singa omuceere gwegogeka nabadde nja gwegoga nawulidde Mukasambidde agamba anti Mukasambidde lawyer wa Muhoozi ng'agamba you know I'm not sure that Twitter ya Muhoozi yabiteekayo siri sure asobola kuba tali sure naye yabiteeka yakugamba simanyi lwaki temuntwala serious bw'omusisinkana aba ayogera police aba ayogera ki kati Mukasambidde Muhoozi is talking police as who? As the incumbent president what? Oba muba munyumya mboozi zammwe asobola okwogera police nganze bwenjogera ano nga mboozi za bulijjo naye bakuyitanga okugenda ku radio ezo emboozi ezammwe eziri private is not a reflection nsaba okutegeeza newankubadde tomanyi those people you work for kiso kyabwogibwa side bbiri double edged swords kiyingira kisala kifuluma kisala wayingira nju yange tewali wakayima nju yange nga toyitaba yitaba bakulye ze kubuulira eyaliko president wa Uganda Museveni leka mbazanyira akatambi ako makawulire he completely says teyagenda mu nsikombo baali babbya akalulu kambi bazanyire malemba buulire byebyo. When we decided to go to the bush in 1981, it was not merely for these elections, of cheating elections. Because cheating elections, we could live under dictators. In many African countries, people are living under dictators. So we could have also kept quiet and lived under dictators. But if you get dictators who are also killing people, who are also degrading people, then it becomes intolerable. President Museveni mukatambi akasembezaayo kigambo ki intolerable agambye it becomes intolerable kituuka nga mutuufu tekigumiikirizika ekyamutwala mu nsiko si lwakuba nti babba akalulu nedda gavumenti ezaaliwo zaali zibonyaabonya abantu ne kituuka ekiseera kakati n'otunuulira gwe kitabani ky'omusajja ali mu NRM musaawa eno tosobola kuvaayo kuvumirira bikolwa bikoleddwa gavumenti eno naye Museveni akugamba eyaliko president wa Uganda Museveni akugamba nti si kalulu gwe kyekikulowooza sambwe ekigenda okutwala abantu okulwanirira enkyukakyuka mu Uganda kagenda kuba kalulu of course kimanyiddwa akalulu kabbibwa naye kennyini ebyamutwala mu nsiko akalulu kaali kakola ki akalulu kaali kabbibwa kati gwe kyekikulowooza nti abaagala enkyukakyuka bagenda kulinda kalulu kabbibwe enkyukakyuka erina kubanjibwa now not tomorrow abalemereddwa n'abakola ebyo Museveni bye yali avumirira they must resign now not tomorrow. Mu katambi k'owuliddaako Museveni clearly states bwe yamiitinga ndowooza guno mwaka gwali gwaki 87 mwemeka that is record of Mwami Owaana ebintu bino ebyafaayo bino ye yabitereka obulungi bwe tubijjako. He says lack of punishment to the offenders is another cause. Okulemererwa okuvunaana n'okupanishinga kwegamba okubonereza abakozi b'ebikolobero eyaliko president wa Uganda Museveni yali akimanyi nti omuntu bw'okwata omuntu n'omusibira mu basement yo n'omwambula n'omukuba amasannyalaze ng'aba 2010 bwe baali bakola abantu ng'obukundi bwonna bwonna bwali bukola abantu ng'era bwe kiri mu nnyumba ye nga bwe kiwulikika nti kikolebwa unless proven otherwise obanga abasirikale abakuuma omukungu omu erumuli bwe banaagenda ne bateeka road blocker ku kkubo ne babba abantu poliisi nejja okubakwata ate amagye ne galumba poliisi ne gagimenya ne gatwala abantu 223 225 amagye agakuuma omuntu omu asula erubowa
ne gakwata abantu ne gabasogonyola nga gabakuba emiggo ne gamala ne gabatwala ne gabasuula ku poliisi ofiisa bw'agaana okubayingiza ne basamba DPC ne basamba ASP Innocent Sunday ne bamukuba emigere mpaka ku Doctors Hospital nga jajjanjabibwa ne banne bonna ne bakuba emiggo ne bagenda ne babulwako avunaanwa ne batavunaanibwa. Museveni agamba leka mbazanyire quote eno agamba nti kyetaagisa omuntu akoze ekintu ekifaanana bwe kityo to be punished promptly and adequately mu bigambo bye bunnambiro ataweebwa ekibonerezo ekizitowa kyenkanyi ku kyakoze kitegeeza bwakuba abantu emiggo n'abasongamu emmundu akolewe ekijja mu musirikale ayambadde ekyambalo ekijja mu mmundu eyaliko president wa Uganda kati kyakola bwe yaliko president wa Uganda yakiwulira nga kikola kati bwakola leka mbazanyirawo we yagamba Museveni said they should be punished promptly and adequately mukawulirize. You never know, you could get one or two fellows who are not good. They could maybe harm a civilian, but the important thing is that if that happens, then the government should punish that fellow promptly and adequately. Bwe tuba twogera ebintu bino nsaba okutegeezaako bannayuganda ti abantu nga nze kankaka siri interested mu kifo kyonna mu gavumenti y'abatugumbuzi. Era tokera ku makya n'olowooza mbu kati oyo ayogera bamuwa obwala DC. Ndi mwavu. Mu Afirika oli bwakuwa ekifo ng'oli mwavu kikutuma kubba. Kati bw'oba okimanyi nti toyina kubba ng'okozesa obuyinza olina okusooka n'okola n'obaako we weetuusa obukulembeze ne bujjanga service. Era n'abantu abamu batulumiriza nti oyo ayogera afune favor oba afune kaadi. Nze 2026 ndi mu buwaŋŋanguse sigenda kudda mu Uganda mpozi nga nzira kulonda era nja kujja bwenti ennaku 2-3 nonde ne we naayita nga mmaze okusuula akalulu kange temujja kulabawo kuba nnyina abanjigga mu Uganda olw'ebigambo bino byenjogera. Sirina kaadi gye neetaaga. Ekisinga okunnuma wano we muli woolaba we neeyagalira abazimbawo Katonda yabawa nfuufu. Gano amazzi gano ge mulaba nnywa gano si buugi mazzi water. Water, just water. Mumanyi wengajje ngajje wali ku kkubo mwene ensi ku luguudo ya musana bakimanyi ti bw'oba otambula ennyonta esobola okukuluma ku luguudo kuliko firiigi onywa amazzi ga bwereere. Mbabuulidde mazzi naye ekyo kyokka. Kakati omuntu alowooza mbu bino tubyogera tufune obuyinza nedda. Ffenna tuganyulwa mu nsi ey'awamu eteredde. Obwavu buyina kkoma mu kulera ngalo. Bw'olera engalo bw'otabaako kyokola oyavuwala. Mu nsi ezaffe atalina pawa tabaako kaafuna. N'omugagga asobodde okufuna ezize ali mu pawa azibba. Kakati kisi kyekyo. Yensonga lwaki we make sure that we sensitize everyone to ensure that this message etuuka ku buli muntu. Si lwakuba nti tulina bye tweyagaliza, si lwakuba nti tulina bye twagala okukombooza n'okunyakula. Never. Eyo kaaga kate mujja kundabayo nange enjiriba nga bannange bwe tuli mwene ensi ffenna tuyiriba. Kakati kambabuulire President Museveni yagamba nti ekisinga okubeera ekibi mu Uganda temuliimu tteeka libonereza muntu abbye. Mwe bitabani n'ebiwala by'abasajja ab'NRM mbabuulira bwe mba temuyina magezi mugende munywe kyayayo kya oba weeyanikeko kasana amagezi gasaanuuke bwe gaba gaakwata. Museveni ng'akyali president yakugamba nti ekimu ku byali bisinga omuluma mu Uganda nga temuliimu tteeka lisiba muntu abbye. Kati akola ki? Bantu bameka ababbye President Museveni n'avaayo n'agamba omanyi ababbi ba wano bakyali babbi balungi. Ekirungi bwe babba ssente tebazifulumya.
Eyaliko president yagambanga atya okumanya yali mukambwe okumanya yali musajja nationalist okumanya yali ayagala ensi eyaliko president Museveni yagamba nennegirekiti okukuwa omulimo n'ogulagajjalira ne guvaamu okufiiriza ensi eky'obugagga olina okukwatibwa ate si kyakukwatibwa bw'okwatibwa n'otwalibwa n'osibibwa ekyo tekikola ebintu byo byonna by'olina nga kwegamba bwe kipimibwa oba apima bw'abala nti wabba akawumbi nga banoonyaayo ku bintu bye biweza akawumbi nga bakatunga babitunda nga bazza ssente z'abantu mu ggwanga. Mumbuulire pulezidenti wammwe aliko kati ayogera ki? Bwe mba mulina kye mumanyiyo mukinteerewo. Abe-NRM temuswala muteekeewo komenti mumbuulire kati pulezidenti owammwe aliko kati eyaliko pulezidenti wa Uganda Museveni bw'atyo bwe yali alowooza ensi bw'atyo bwe yali ayigiriza. Muyinza okugamba kanka kampaayira n'ebigambo ebyo kambibazannyire. What Museveni thought about thieves, what Museveni thought about graft, what Museveni thought about embezzlement, what were the punishments he thought in his head, and tell me who failed him if it is not him who has failed us. Bw'abanga temwagala ayogerweko ani yamulemesa okutuukiriza ebyo nga mukwata mmundu? Who failed him? If you don't want us to say that he failed us, kambazannyire ebigambo ebyo mubiwulire. We calculate how much damage you cause the state, and we sell your property, and we recover our money. Not just lock you up and things like that. These are irrelevant because the state has lost. What does imprisoning you help or dismissing you? The money has been lost. The state wants its wealth to be brought back. You caused it a loss. You must pay. This is my simple man's logic. There is at present no offense covering a public servant who neglects his duty and causes loss to the public. Now, this is the most infuriating part. This offense must be created, and any person convicted of it must not only serve a long period of imprisonment, but must also compensate the public for the loss incurred. Partly through the impotence of our laws, criminals have been encouraged to commit crimes, and so it has been left unprotected. The NRM government is determined to use strengthened criminal law to defend our people against embezzlers of their money, wreckers of the economy, and other criminals. Njagala kisigale ku rekodi tinze nga kanka ka chairman mutabani wa chairman we NRM we Masaka Stani Mwegaana sirina kyenzibye abaana bange tebayina kye basomye tubonaabona abaana bange tebasomeddeko ku sente enzibe bwemba naziri nga bazimpeererako edda mu nsonyiwe saategeera sinze nali neeweerera nenzijukira twakulira mu kubonaabona n'ennyabo yatuliisanga omanye Masaka okulya entula gwali musango naye kati ngenda ningira omubiri guno ogwajja tegujja lwakuba nnyina kye nabba muzaale ffenna tugulina ngenda ne tulya guno omubiri omuntu n'akugamba nti naye olina okukendeeza ku masavu olye ku ntula nedda maama wange yatubonaabonera ng'atuliisa ntula buli n'obutula bw'omu lusuku n'obunyaanya buli mu bumanyi obwo bw'omu lusuku nga bwe tusotta emmere nga tennajja nga tulya ku bikajjo nga tulya n'emiyembe owa mukadde nzera nga tulya n'ebikajjo owa muzeyinsigalira nkyabajjukira bulungi owa mukyala Saamu awo nga maama waffe afuba n'atugulirayo omwezi gw'amata kakati ebikolwa ebyo mbyegaana kati mwe batabani b'NRM batabani b'abasajja abali mu power bakizibwe bazzukulu mwetuuleko nga mulaba kyenjejja mwe mwetuuleko mugenda kulaba enaava mu y'ebiraka nze mbabuulidde Mayinja alina akayimba ke yayimba agamba kibuyaga bw'aba akola ki
Semakula nayimba akayimba nagamba abantu bekengere oba bye yali ategeeza bayinzijjamu bugambo kakati kambabuulire Museveni ng'akyali president eyaliko president wa Uganda Yoweri Museveni yali akimanyi osobola okuŋŋamba ssaawa eno gwe nti ezo si nsonga zammwe za kujajinga bwe baba balina emisango bali batwala mu makooti amakooti ne gabalamula kambabuulire mu nsi eyayonooneka temuba kooti ekola President Museveni n'abanyaguluza abali mu gavumenti omwo bwe baba bakola diiru ezaabwe ez'omunda mu ndagaano zaabwe nga bazikola bateekamu nti bwe wanaabangawo obutali bwenkanya mu diiru yange ensonga zaffe tunaaziroopanga mu kooti y'e Bungereza. Ensonga lwaki bateekamu nti banaaziroopanga mu kooti z'e Bungereza oba ez'e Bulaaya kuba bo tebalina trust mu court system ya Uganda bagimanye egulwa bagimanyi tegaba bwenkanya eyazizza omusango ate yagusinga. That is why investor mutegeevu nga Pineti yabanyiga balina okusooka okubako bye bamusingira buli muntu ajja okubaako kyakola mu Uganda walina okubaawo kyamusingira olw'ensonga ensi eyonoonese to the extent nti tewakyaliwo kikola tewakyaliwo kintu kyonna kyesigika ebintu byonna byafa. Eyaliko President Museveni yali akimanyi nti mu nsi eyayonoonebwa ebyobufuzi justice tesobola kuweebwa justice tekola era mu bigambo bye byennyini leka nkubuulire yali ayogera n'agera olugero n'agamba nti abantu ba bulijjo balina kye bayita justice n'agereza Kwankole n'agamba ye gye yakulira Mwankole si gye baamuzaala wabula be yalwamu ab'Omwankole ye yabyogera sinze nabasomedde ekkooti ya Bayibuli nti kabadde kamwako nga ye mujulizi ebigambo bino mbijja mu kamwa ka President Museveni eyaliko president owaluli owakakati simumanyi yagamba nti ewaabwe waliyo olugero olutegeeza ebigambo olunyankole sibimanyi naye yagaya olugero olutegeeza nti omusege lwe gupamye ebyoya ate omulunzi lwaba yabuliddwa endiga ye. Kankize mu Luganda mukitegeere bulungi Abaganda batera okugeresa nti enkoko yange lwebuze embwayo lwepama ebyoya which simply means that embwayo izigirute embwayo etekwa kuba yalidde enkoko yange. What a coincidence. Naye yakiyita rough coincidence nti enkoko endiga lwebuze enkoko yange lwebuze mu Buganda embwayo lwepama ebyoya. Kambabuulire mmwe bembuulira nga temutegeera bwe mba mutegeera muteekeko comment tutegedde ssebo. Bannayuganda lwe babbiddwako ettaka Abanyankole lwe bafunye ettaka abali mu gavumenti sigamba bonna ngamba abali mu gavumenti abalala babonaabona abantu lwe babbiddwako ebyabwe akakundi akafuga mu ggwanga kati lwe kazimba ebizimbe enkoko yange lwebuze embwayo lwepama ebyoya essaawa eno abantu nga banyagibwako sente zaabwe babbibwa ebintu byabwe bikwatibwa mu revenue lwe muzimba ebizimbe. Abaana bamwe lwe basomera mu Harvard mutubuulire mu 1980 mwe abali mu gavumenti essaawa eno abaana bamwe baali luddawa oba mwali temunnazaala mutubuulire mutugireyo lisiti otugambe nga Museveni bw'akigereesa eyali President Museveni bwe yakigereesa nti kwegamba endiga y'omulunzi lwebuze omusegere gupama ebyoya. Kati saawa eno mu gavumenti leka twogereko ate saawa eno abantu lwe babbiddwako ebintu mu revenue nga bateeka ebintu mu Uganda lwe muzimba kalina embwaya mwe lwepama ebyoya lwe mubbya abantu lwe babbiddwa amamotoka emmundu lwe zibba abantu banka lwe zibbibwa. Kati saawa eno broad daylight amabanja lwe geetisse Uganda ne gakola ki tugambe nti sente muzikozesa bulungi embwaya mwe lwepama ebyoya nga bannayuganda baavu wadde bakoze eki. It was mu bigambo bya Museveni kennyini yali akimanyi nti you cannot deliver justice in a corrupt system. Even the judiciary must be a corrupt one. Kati mwe bitabani n'ebiwala by'abasajja abali mu NRM bakizibwe n'abajjwa mulishuwa muti ati gavumenti egenda okuddako enkyukakyuka ejja mulaba ne temusobola kwewozaako mulishuwa mutya nti mu gavumenti ejja bano bakitamwe bajja kutwalibwa mu makooti
osobola okungamba nti abo abalina kye babbye ekkooti zijja kukola kizijja balamula. Tell me, I want you to tell me, bagenda how sure are you nti gavumenti enajja ejja balamulira mu mateeka bo kennyini ge beekolera okubbiramu? How sure are you? Nze mbalabula munnange kasita otuuka mu myaka gyange oba otegeera oba olowooza ate omuntu asobola okuvuma nti olowooza olina amagezi naye tolina magezi, kumbe ye atalina amagezi gasobola kutegeera gwe by'ogamba. Bino ebintu si bya buli omu. Kati akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Olwaleero kola ka Facebook page obyegaane, kozesa social media kubanga TV tojja kugendayo. Abamu weeveemu. Omanya abamu mwagala nnyo okusikira bakitamu okyayagala kakati nze taata wange ajja kunzija mu ddaame nze ajja kunnyima egundi ebyo ebintu ebibbe gavumenti bwerikyuka bijja kuddayo mu bannyini byo eri gavumenti egoberera amateeka bijja kuddayo mu bantu bonna ababibbibwako bibeere settled. Kakati ne bwoneesunga okubeera omusika w'ebibbe tojja kubifuna. Nalabyo wano simanya kino kiwala kya gundi kyakirumira kigenda kireese embwa ne petroli okwokya abaana ba BMK. Naye nammwe oluusi mutubaleemu amagezi. Kye mugamba newankubadde kusirika bakirumira situmanyi be mukolera. Tubamanyi. Naye omusajja yafa. Omusajja yafa abaana bwaba aliwo ka politike bagira mukabalekere. Nakirabye ekikazi nga kyewanika mu gasikati mugundi kyonna kyebambabamba. Don't steal from your fellow people. Settle issues. Tuli baganda. Can't you have a mediator? Family ezigaggawadde okutuuka ku ezo kirumira BMK. Ddala ebintu byammwe eby'ekigagga temusobola kufunayo mediator. Kikazi gwe tosobola genda wa hamu oba n'ogende wa Sudiri oba n'ogende wani we mugaggawadde. Nolema kuku mbukyaleese embwa nekireeta simanye ne petroli bakutta abavubuka awo simanya balina petroli balina petro bombu zibakuma omuliro n'ebifaananyi ne birabika. Mubbye eggwanga naye temwogera mmwe ebyana mmwe byeŋŋamba mmwe beŋŋamba. You should come out right now. Mubbye eggwanga, you must distance yourself. Bwe mubanga ebyammwe bye mulina naye bwe mubanga nammwe muli ku munyago gavumenti ejja kukyuka mujja kulaba gye bijja okulaga. There is no judicial system. Teriyo gavumenti egenda kukyuka trusting judicial system ebaddeko. Wajja kuteekebwawo obukiiko obupya obunoonyereza. Kakati ne bw'onaabanga gwe kiwala gwe kye nalabye kireese embwa okuluma abaana ba BMK simanya okuluma abaana baaki ne bwe kinaabanga ekyo ekizimbe gwe wakyezimbira bw'otavaayo kwedistancinga ku bikolwa bya kitaawo eventually kakati nga bw'oleetera abaana gavumenti singa eddako olaba oyagadde bwagazi kuleetera abaana ba munnombwa kyokka musalagana poloti mugenda kubeera mutyamu eyo area mugenda kubeera mutyamu eyo area ogw'oli wa poloti eno no wa poloti eno ng'osobola okuleetera bannembwa ngosobola kuleetera banno abavubuka ab'ebiviiri babakanyugira amafuta simanya petrol bomb noleeta simanya dogo nation wuliriza oba obugagga obutalina magezi si bugagga obugagga bulina okugenda ne common sense olina ebizimbe kikazi gwe poloti bweba yeebakaayanya ng'era okukaayana kuli human kwa bulijjo buli muntu akayala newaka mukyalawo musobola okera ku macanga mwevuma but bwe mumala okwevuma ne mudda wali have a mediator ate totandika kwagala kuteekawo butemu nabirabyawo kyova olaba bino video tuvaayo ne tuzikola oluusi ne twogera ne mugamba nti bano abasajja ekikazi n'okiraba nga kyebamba bali baana ba munno omugenzi yafa ng'okitaawo olw'okuba nti alina baakolera alina bangi nnyo bamuyita his excellence ambassador gundi olwo pawo ogikozesa bubi ate oba okuba obusimu. Can you imagine? Ekyo nakyo ne kyetaagisa intervention y'abamagye bajje mwegendereze ebyo ebisajja by'amagye buli lwe bijja ewantu birina okugenda n'akasente tebikolera bwereere bijjira mu uniform zaffe ze twagula ku musolo bijja n'emmundu bijja n'emmotoka n'amafuta naye era ne bwe kiba kivaawo kikusaba ssente kakati gwe mayindi ye ebyo ebintu wabijja mpoza era nga mwabba bibbe olina okubeera ne mind etegeera nti a business person thinks like a businessman not like a military guy. Why would it require the military to come and intervene? Seriously gwe kiwala gwe tosobola kutegeera nti nno business acumenship eriwo wakati w'enkolagana ya neighbor muli already bagagga bano bagagga kitaabwe yafaana gwe akyali mulamu kati olw'okuba akyali mulamu lweyagala okunyigiriza bano muleke ate nammwe
abantu abamu ebintu bwe tubitwalira ku tribal basis tusobola okugamba nti naffe Abaganda tulinayo omugagga gundi naffe Abaganda tulinayo omugagga Kirumira naffe Abaganda era bw'obalaba abakirumira buli kaseera babeera ku kabaka bwabeera kabaka beekubya serefi ne kabaka obuyaaye bwate n'abutwala okubuliranya kingdom yaffe mutulekeemu bwe kibanga kitaawo si ebyo byali ate tomu misrepresentinga bwatyo bwabanga si bwatyo bwali togezaako kukiraga okuba kuba obusimu oyita gundi bw'oba wabadde mutuufu omuntu omutuufu kamkubuuze gwe nnyabo omuntu omutuufu omuntu ensonga azimaliririza mu gundi azimaliriza n'abakifeesi singa kituufu wabadde mutuufu why don't you let the court decide lwaki tokkiriza kooti n'esalawo kiki ekikubyakubya obusimu simanya yalesa abavubuka bakanyuga bigundi bamalako abantu emirembe poliisi eryawo ekuuma etaasa abantu lwa poloti bagenda kuziika mu nsonda bweziti nya bagenda kupimirako akantu katono ate bw'oba musiraamu simanya oba mulina basiraamu tojja na kugenda yadde olubaawo ati omukatuliki ye bamuteeka mu lubaawo tojja nagenda yadde n'olubaawo meanwhile you a rich woman naye sikakasa ati n'ebyo ebintu byammwe kuba nalabye mu lujja mulimu ebyo kambyerabire kanzireyo wamma ku mulamwa ebyana ebyo by'abantu abali mu power bye ndi mu kwogerako mujja kunsiima nga bukedde nga bubakeeredde omanyi bwe buba bukya nga bukeerera omuntu mulamwa agamba bukedde naye omunyaguluzi agamba bunkeeredde obwaffe bujja kuba bukya obwammwe bubakeerera omuganda alina vocabulary bukedde ne bunkeeredde kati mujja kulonda kaani mwe mweyise nga abasirusiru kakati kambabuulire njagala okwotinga President Museveni ayogera n'akugamba nti ebyaddala ekooti teziri just oba kooti eyo nje bazanyidde ndozo embasi gye bazanyidde kanje bazanyire. This rule of presumption of innocence has the logical consequence of placing the burden of proof on the prosecution, and this burden is so heavy that if the prosecution does not prove its case beyond any reasonable doubt, the accused will be set free. The accused does not have to say anything in his own defense. He can just keep quiet. I can just come in court and I say, look here, you are the one who's accusing me, prove that I'm guilty. And I just keep quiet, and then it's up to you. If you fail to prove that I am guilty beyond all reasonable doubt, then I am free. This, in my opinion, is wrong and goes contrary to our traditional concept of justice. A person, you say, I'm fond of quoting Banyankole proverbs because I'm so steeped in that culture of those gentlemen. But it is so rich with so many philosophical and legal. This is Banyankole I've got to saying, they say, Obwenta mefire, emptin when that is to say, a peasant loses a sheep, his sheep gets lost. Now, when the sheep gets lost, and these are philosophical and legal concepts evolved by those gentlemen and ladies in that part of Uganda. Now, somebody loses a sheep, kondoa. Then, at the same time, a hyena passes excreta, which contains hairs of a sheep. Now, according to the Munyankole, that hyena is guilty. Why? You see, this was the traditional. This was the traditional concept of guilt among those gentlemen, because my sheep got lost, and roughly around the same time, when my sheep got lost, a hyena passes excreta with some hairs of sheep in his feces. Therefore, the hyena must be guilty. Otherwise, a person. Okay. Omanyi ngenze ne nyomba mwawo ne kino ekiwala kya kirumira ndenerabira ne wembadde enkomye. Okay.
bw'oyongera okwetegereza ebigambo bye yaliko president wa Uganda bikulaga nti ye yakimanyi bulungi poliisi terina capacity enoonyereza. Kakati mwe batabani ne bawala abantu b'NRM oyinza okwesiga poliisi nti poliisi enaabikolako. Ne Museveni we yajjira mu buyinza ng'akimanyi poliisi temala. Kati ate n'ebbanga lyamaze mu gundi tagiwadde busobozi na buyinza busobola kunoonyereza kintu kutuuka ku ngeri eri conclusive. Ye abapoliisi yabateekawo nga kifaananyi era kyova olaba tabeesiga bw'aba abakulembeza omupoliisi ne bwakola emyaka 2 noga nti kati akolerera kubeera IGP anoonyayo omuntu eri majje n'amuleeta amuteeka mu poliisi kubanga tabeesiga. Amagye gokka gasobodde okwempawalinga ate nagaaga empawalinze mu doctrine emulemeza mu buyinza si national cause. Amagye gasinga kutendekebwa bintu bisobola kulemesa muntu mulala kukwata power. So si bintu bisobola kutebenkeza nsi n'omuntu omulala bw'ali kwata power agisange nga nnungi. Kitegeeza n'ebitendekeddwa ab'amagye kati byakunyigiriza abantu tewali kirala. Other than settling issues of a single family, abamagye abo basolovinga misango ki. Terrorism na bino ebirala ebisinga they artificially created to create a scarecrow in the population. Ebisinga ebiryawo biribeera artificially created. N'emisango gy'owulira egimu bw'owetegereza history w'abamagye mu Uganda. History w'abamagye mu Uganda bo kennyini bazze beewaako obujulizi nti bwe baba beetaaga ssente zifulume beebeeterawo akajagala eno mu tawuni. Basponsoringa abavuuka abatono ne babateekamu obusente ne bookyayo ebipiira mu kisekka bo basobole eri okulirizinga ssente mu kuba aliwo ssente oba biliyoni zimmeka ezirina okuvaayo ku buli mu kibuga lwebaawo. Kyova olaba Kyagulanyi ako Kyagulanyi yakaza era kambabuulire abasirikale bangi nnyo tebaagala Bobi Wine naye mu ku factors lwaki tebamwagala kanji babuulire yagaana okwekalakaasa yayiya style Robert Doba akasajja kalina amagezi mutwago yayiya Robert Doba style sibiri bya defiance ya Besigye oba Besigye yali munnaabwe ali Besigye newakubadde oba wano gye biggweredde oba badde babalaka kine kayiika oba ye kennyini muzeeyi Besigye yali abalaka kine kamuyiikako. Edda Besigye yali munnaabwe ye engeri gye yali yakamandingako ng'ate yajja ne gavumenti eno mu buyinza yamanya balina streaki zaabwe ng'okusobola olirizinga kasente abasirikale nabo beeyagaleko bazimbe ku nnyumba walina okubaawo abafiira mu kavuyo bo balye kati ng'olina okuteekawo abavubuka ne bakubira muzeeyi awo anti buli kimu eggwanga alifuga nga makaagi ng'akajagala alina okomissioninga operation alina okubaga mugende mu maaso kati nga babagamba mugende mu maaso nga babala twavuze amafuta ga kawumbi twakubye ebikebi bya tiya gaasi olwo n'abasirikale ababuzaabuzizza emmundu n'okutunda amasasi lwe beekwasa awo nga basayiningawo emmundu amasasi ge twamuwa geego ge yakuba mu kisekka. That's why mu Uganda weekalakasaamu esekendi ejo amasasi ne gatandika okuvuga because these people should account for the money zibeera released. Ne bwe muba muli awo mulwana byammwe mbadde mulwanira mukazi poliisi etuuka ekuba masasi poliisi ya Uganda mugyegendereze because buli wabaawo akantu konna omupoliisi akomandinze operation eyo ayina kuliira ku masasi ganaatunda ne ganaaguza ababbi bagende babbise emmundu awo wagabalira bwe mba temubimanyi ganaagira ne ganaakola ki bwe batyo bwe babikola. Kakati ekyajja ku Kyagulanyi ensonga lwaki tebamwagala bamusuubira nti bwe bamala akalulu agenda kwekalakaasa n'abikuba nakuba embwa ezaagala okutubba ssente era abigaana ne bagala kati kagenze mu kooti omusango tujja gusala nga bwe twagala yeekalakaase n'agamba ngugjeeyo ngutadde mu kooti y'abantu kati ejenti ba sitaani ne bakaaba mwawulira mukaaku ne bwanika n'empuuga nga bagamba yatwala omusango n'agujjayo kyatuluma nnyo kati gwe kyakulumira wata bwe weesimbawo ataafuna na bululu mitwalo 10 gwe nga bwe weesimbawo tewatwala mu kooti kati bwanika onenya otya Kyagulanyi mbu yajjayo omusango gwe nga bwe weesimbawo tewatwalayo omusango naye tulina empuuta emasaka ne bw'okalanga bwanika n'empuuga ne bw'obakalanga mu kalayi tosobola kufunamu yadde ettondo lya butto tosobola ne bw'obanyiga oti n'obanyigisa omulawo tosobola bafunamu ate nga balya nnyo embizi tosobola bajjamu yadde ettondo ly'abagezi ze kubuulira kati ekisinga okukyawiisa Kyagulanyi abasajja ba poliisi bo balowooza nti kati omusajja ow'amaanyi kazze kati bagenda mumukozesa ayite nga abavubuka
bwe bakubayo babiri boye bafulumya ssente bakubayo batano. That is why bajja n'ebyekisiru byabwe luli ne bakuba abantu ne babatta. Kyagulanyi yabukozesa lobba dobba eba handolinze eba kutte myaka egi 5 is still the leader but is not causing any chaos. Mugezezaako musibako ebisiyaga biganya, mugezezaako musibaka chaos muganya, mugezezaako muganya simanya akolagana n'abazungu biganya, byonna biganya kubanga aba military balowooleza kimu mu kulirizinga ssente nga waliwo okwekalakaasa yabigaana. Muleke mbabuulire abantu mwenna abatakoze bikolobero mu gavumenti temweraliikirira. Eno Genzi eriwo ebiseera bino egoberera nsonga. Abantu abagala enkyukakyuka bagoberera nsonga. Festuli wild dogs nga bakadogo era mwabali bayita bakadogo. Mubiwulira kati buli omwagezaako biteekawo simanya gundi ayina eggaali ebyo bya kisiru. Kyagulanyi akulaga nti newankubaddenga mwamugamba ayina emmundu tagifunangako. Naye ku connection zalina mu nsi eno mulowooza tasobola kufuna mmundu. Naye tajagala because the current situation does not demand for destabilizing a country you want to lead. Gwogenda okulira otya ensi ng'eri ku kyokero ogenda kikola otya. Ensi okugiza emabega kyetaagisa akantu katini ate omuntu alina amasannyalaze nga Kyagulanyi kyetaaga gateeka buteesi mu mazzi ne gakuba abasigadde. Kakati kambabuulire abantu abatalina bye mu government, you don't need to worry. Abantu abatalina, the world has been watching on who has committed grievous crimes. We know who is behind what. We know. We've been watching and some of us have been sons and daughters of those who have been in power. The exception is bannange sirinako endidde mbabuulira mazima tewali yali ampaddeko kafo mu gavumenti. Ebintu ebisinga byenkoze abantu mwe bantegerera namala kufunanga busungu nengamba tulwanyise bano ba kifeesi kakati kankulire abaana tulwanyise bano ba 2010 kankulire bano tulwanyise nenkola ebiwenda personal resources na ngalabi yange sifunangako ku ssente za muntu yenna mu gavumenti eno sizifunangako siziryangako. Sinayo muntu yali ampise n'omu nampa ku ssente ni munaku nange kati tebula ndi ku ddungu najja kweyiya ate nja kumalako sijja kaabirira muntu nogu nja kumalako nze mbabuulira mazima nja kumalako sijja kaaba. Now let me tell you abaana mwenna abazaliddwa mu NRM, you have failed to realize, you have failed to appreciate that times have changed. Kibalemye okutegeera nti ensi ekyuse and change is coming to Uganda. You are stuck in the past. Mwagala bya busika, mwagala lifestyle nungi, mwagala kusiba mu myenge, munywedde buwala gibumbazeeyo, mugase mixture ya bino ne bino, mukoze biki byonna mbimazeeyo, munywedde enjaga mugimaze kuba mwe muli mu power. Mukuta abakazi biweddeyo kakati essaawa etuuka ey'okukyusa ensi bakitamwe babadde mu power temulina kye mukoze. Tewali kiyiziddwa babasomeseza mu masomero amalungi tewali yadde vaccine gye mukoze. Abaana b'abanaku basomera ku gundi bo tebafuna liberty ya kufuna education nungi esente badde tebalina we bazijjanga mwe musomera ku zaabwe temulina kye muyiriza gwanga temulina kye mutaddewo kati mukangaza. I can arrest someone mukwata izini by basement musazeeko ebirevu kakati ndimu muttamaka amaka gasobola okufa musobola okugatta. Ne mu Bayibuli mwennyini mwalimu abanyigiriza n'omwana wa Katonda kennyini abantu bagambanga Pilato guba mutwali omusalira omusango yagamba bannange nze nga siraba musango gwakoze ko abantu akomererwe yabagamba bwati Kristo bwe yali ayogera yabagamba bwati yabagamba temukaabira nze mwekaabire mwabakazi n'abaana bammwe mwekaabire. Kakati statement ye bwogiza mu Uganda Kyagulanyi bwati bwayogera temukaabira ye obulamu yabumala atakkiriza naawe oba tokikkiriza n'abavuganya Bobi Wine tebamutuuka yadde mu kwota kyekituufu obulamu yabutereeza. Kati Bobi Wine akera ku makya n'agamba nyinawe ko wenjagala okulaga mulowooza ayinza okulemererwa ffe tweyiya n'olomba n'okola biki. So n'olw'ensonga eyo mbakubiriza bw'oba tolina kyobbye mu gavumenti there is no need to worry. People have been watching. Naye gwe alina kyobbye
kankana zembabuulira ayina ekintu kyonna ng'okibbye ng'obadde mu power ng'okinyaguludde bunyaguluzi. You have reason to shiver. Bwe batwe bakiyita. Oyina ensonga 115 okukankana. Oyina ensonga eziwerako okutya. Oyina ensonga 115 okujugumira. Vale mukankana ojugumire kubanga generation ejja teyagala bubbi. Generation ejja ekkiriza nti omuntu alya ku maanyi ge. Ensi abantu bavuga emmotoka ez'akabi ezibabbisa, balina abakazi abalungi abababbisa, bazadde abaana abanyirivu abo bemubbira, naye nga balina ebintu bye bayeeyiza. Omuntu scientifically n'ayiya eddagala n'alifunamu, omuntu technologically n'ayiya an application n'agifunamu. People solve issues of the society to earn a living. They don't steal from those who have created something. They don't kill people for their creations to take them for free. That is what is happening mu nsi zaffe. Ensi eziri organized nga zino Katonda yagiwa lusenyente, yagiwa ddungu lyali awo. Weebuuza abasajja bano gye baali batambulira ku ndogoyi ne bagenda okusuubula. Oli n'akwata Saudi Arabia n'agenda n'asuubula, waliwo simanya kilomita simanya bimeka. Ayita mu ddungu tasanga yadde oluzzi, tasanga yadde omuti ow'okwewogoma, tasanga yadde akayumba nti kaakano. Naye ensi bagizimba kati bali mu paradise, eno tuli mu Wakanda. Naye ffe musajja kiti kya muwogo gy'okikanjula gye kirandira. Ffe abayingiranga ne mu ttale n'ofunayo n'ekyokulya musobola okusibirira amapeera aga neighbor nga takyagaagala nagaagala. Saawa eno tetulina we tutuuse. What? Kiki ekitulemeseza okutuukawo osobola okukimbuuza? Bad leadership, bad governance mu nsi ezaffe kyekitulemeseza. N'olwekyo mbategeezaako nga mbagamba bw'obanga tonyigiriza bantu, there is no reason to worry. Tolina nsonga lwaki. Ekirala kyensembyayo nyongera okubakubiriza. Oli takudragi nga n'akulowoozesa nti muganda wange enkyukakyuka abantu gye twagala saawa eno ekwatagana ku mawanga, toboola munno mbu waggwanga bweti babadde mu power. Ebyo bya kisiru, ebyo byakoma dda. Tobaako muntu gw'oboola. N'olwekyo ku lw'ensonga ezo yenze Emmanuel Kanka Kapita mbadde muteefuteefu wano okubatutuusaako puroguramu eno. Mbasiibudde, mweraba.